okujjako ng'agenda kuwa mahale gange. Ate yawa. Kwebaza. Iye. Olweteekateeka ennungi bwetyo. Iye. Mukulukkiriza nkutegeeze nti taata Nazzi kuno alina omukyala gwaba omukyala era taatakkiriza nkutegeeze nti bw'olaba naffe tutambula tugenda sayidi zeeri naffe twagala tugenda awalungi awalabikako naye mukulu tetujja kutuuka buuyi bweri kubanga baatugambye waliyo agenda okujjanjaba omulwadde waffe taata leka ffe tugende kulya Ssaabasajja. Mwagala kuwandagala Mengo. Mwannyinanze wandagala wansi. Ebitambaalo byanjuluzi bw'obiweta bajja kugamba tweyazise byeyazike. Tumanyiddewo oba yeyaza kyeyazike. Alusinga Simba ati n'agamba lumpe maada. Anti olugambo mbwe wakaye baluseera. Otyo. Mukulu njagala okwebaza. Nga bw'olaba nzize ne mwannyinanze ono taata nina ensonga gye nzize okutegeeza. Ensonga eno taata etukwatako obutereevu kubanga ensonga eno ya nnono. Ensonga erimu obwa Katonda ate nga ya Simba. Taata ensonga nzite eringa byenda. Njagala okutegeezera ensonga lwaki bwe tubadde tugenda okujanja taata tetusigadde waggulu ewa Simba nga mbuzi eyonsa. Njagala okwebaza ku lw'enteekateeka ennungi eno. Taata mukulu wange omukuma mu bwakya lumu n'aŋŋamba nti natuusizza okugenda kubayita ababiri. Kyeva mugamba nti okugenda kubayita ababiri tosobola kugendayo kubanga olina kusooka nabinoonya. Taata ne tutambula okugenda okunoonya naye yaŋŋamba nti no tuba tugenda tulina okugenda ku kibanja okuli ekyapa. Nange nakkiriza tugendeyo naye bwe tuba tugenda twali tulina okusisinkana omuntu agenda okutuyamba okututuusa ku kibanja ekyo. Twasanga omuvubuka eyatutwala n'atutuusa ewa Ssenga ye yatugamba nti gwemba twalako ye Ssenga era bwe twatuuka ewa Ssenga n'atugamba nti yenze bwe manga naakuwa ekibanja kyange nina n'okukuweerako ekyapa. Ne mubuuza nti no olwo ekyo tuli kifuna ddi n'ategeeza ennaku z'omwezi ez'olwaleero. Ne mugamba bwe tunaatuukawo erinnya Ssenga linaamala n'agamba nti nina amannya gange 3 agamba ese ekitiibwa ekikulu ennyo ekya Naabachubudi. Ani? Naabachubudi. Ssenga. Ye Ssenga nnaabaaniriza. Otyo. Ssenga nnaabanjula. Era ng'ono ye Ssenga nnaabajjulira. Nakulabyagala nnyo emmere. Mukama agulumizibwe. Mukulu njagala okutegeeza Ssenga yaŋŋamba nti olunaku lwe tulijja tewagenda kubaawo Ssenga w'e Masajja. Tewagenda kubeerawo Ssenga w'ekyabadaaza. Era yatugamba nti nno Ssenga nsonga sengeka ensonga ez'abaana bawezezza emyaka 18 naffe abakaaba. Taata njagala okutegeeza nti oye yatugamba nti ffe batuli batutuuse wano twogere buogezi nti nno tuleetere Ssenga kubanga ye alibeera mu madinisa zooni ng'atulengera naye bw'olirwawo alituuka ennamiryango sinakindi okwereeta wano. Naye kati nze ebyo biyingiriramu wa anti awo mbadde nzija naye lwakubanga gwo papa. Taata njagala okutegeeza yitambwangu ng'omuyita kubanga yatutegeeza nti ensonga 3 omusiraamu zasimbako essira naffe wetutuukanga wano tuzisimbako. Eziriwa? Omusiraamu asinga okusimba essiira ku nsonga singa omuntu ajja liyebeera ng'etuuse nga Allah amuggyemu omwoyo temumulwisanga kwolwo mumuziikiranga okuba ne Muhammad bamugumiikiriza 3 naye teyadda. Okuggyako ng'abadde mwavu naye omugagga abeerawo ennaku eziwera. Ab'e Uganda. Taata ate era n'ayogera kirala nti nno omusiraamu esswala bw'ebanga etuuse ne bw'obeera ng'osala luguudo n'etuukira awo adhaani saalira awo ab'emmotoka banaakutaliza. Taata omusiraamu n'ayogera ensonga etukwatako obutereevu ku mukolo guno nti nno bwe tutuukanga ku lunaku olufaanana bwe luti ng'omwana w'obuwala yawezezza emyaka 18 ali mu nnyumba oyo nga n'amutwala wali ng'oli yafuuse akkiye bamugjengayo bamutuwe tugende naye. Yakuwa omubala kubano tulina omubala yampa era naŋŋamba nti nkube. Ssenga twatuuse dda twakitegeera nti negwe Ssenga agenda okutuyunga ku bantu bano. Yaŋŋamba bwembanga nkukuba nsembere wooli bw'ogaana nkuyoole. Taata njagala okutegeeza nti twatuuse dda era gw'ogenda okutuyamba okuyitira Ssenga. Taata njagala ogenda ogambe Ssenga nti n'abagagga bazze kubanga be baffe abazze okunona omwana w'obuwala koze erinnya gwe twanonye yani? Mariya. Taata ffe abanonye Mariya tetugenda kuva wano okujjako Ssenga ng'amaze okujja. Owaayo byambaka. Anti gwe omweyitira kyami wabiri. Si ya mwana wannyo. Si ya kukomba enziro ku mugongo. Taata yatugamba togenda kuleetawo ekyabadaaza. Ye yalijja. Kale, DJ teekamu omudigido. Basenga babandeetere. Watch it.
Banyinaze mukaka n'empolo mwana tabakali. Bana mukubenga longa bwenzi kuba. Nga basengaye mukaka na wansi. Daudi to. Banyinaze. Akazinda lukoliwa. Sikali wao. Lecha December kumpimpi mtamze jangu yangu na akazinda loko kawe banyinaze gojje banyinaze munamusize kubagenyi sense okubala babasebo nkale senga sense okubala babanyabo owai abasigadde wagulu bo bawa bakolera konsalo ya Sudani kale eladde basebo eladde senga gulumiziwe mwebale gojje nkale senga abatali ba eladde banyabo senga mukoleka makulu nkale senga mwebale gojje mama bakyala be mwagabira masajja mwanyiraze omulenzi oyo oba omwami oyo ayogedde ebigambo kafukunya naye byonna byonna byoledde ku ggwe nti ensonga ye okubeera wano gw'omumanyi era gw'omulenzi kituufu kuba ngenda kumugoba baba ensonga ya mwami oyo baba yaginsingako si gwogimanyi nze sibimanyi nnyo mbimanyiko kati kale akazina kawo omulala tata wangi senga njagala omwebaza ono era musiima lwaki senga oyogedde mazima nga baki olinga abava mu west bakiga bakika ayogera mazima ne bwazaala omwana nga mulungi naye nga tamwagala oluwo tuuka we bamuzaalidde agamba omwana erinnya yitinkasimbire ate bw'aba alina omutwe munene alina itwe era bw'abanga yamwagadde ne bw'aba mubi twamusiima alina omugisha senga ayebazibwe naffe tetwasisinkana gwe ono temumumanyi mwanyinaze namusiza ku bagenyi nkale senga eradde senga senga siweta senga eradde kakati kola bwoti abakyala ababuyibweyo bagambe yetaati basigalire ddala wansi kubanga beetegese ne bagwawo olumu nga tebannaba batuukako oyinza babakola ebyokusituuka ne basigalewo paka basenga banaggwayo ale tugambe ki mwanyinaze omwami oyo agambye nti gw'omumanyi era ensonga ze zonna zeetoololeddeku ggwe kituufu oba tumugobe wangi olinga amutegeerako kubira mukama engalo nga ziwera wakiri era kati ate kankuwulire taata lindako taata tokubya engalo otulemesa obo senga twayogedde bubi kubako mu ngalo tukube mu ngalo nga ne taata agambye alinga ekyo tukuba mu ngalo kale ate singa okwewunyisa ye taata nali mbaddeko ku mukolo ogumu ye taata nga senga bw'ayogera ekigambo nti alinga abanga abaguliza kubako nti ninga abalengera naye sibalengera naye omwogezi nga tebamuwadde bbaasa ya senga ng'ate kyamaani wa meeting yagirina ayishuwa webuge genda olabe wakiretegula naye taata awo okansooka senga munnange njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala omuyise ewalwasa muwe bbaasa ye ya senga taata era kati kansooke bano boyisiza ku bbiri ewakakande taata kansooke otuuse
Otuse. Senga. Ate senga kansoke ndete n'ekikompola. Senga linda mu. Ogenda kukola otya ate? Allahu akbar jalla jalaalu. Genda kumbola masasi. Jangu n'ensawe. Senga nno yatidde dda. Agenda kumbola masasi. Tindija bifem. Soke tumalo. Soko oduka speed totomere basenga. Watawa. Ogenda kukola ki? Omanyi taata? Eyo jjojje yeki yakola abenaale kuno omwaka oguwedde. Omanyi? Chairman yigaye kai ya surviving. Eno gye nazze nesi ya kusikambula. Imirire eno n'egirira eri. Kyenjagala kantu ako nti kakola byonna. Bwe kuba musana okakozesa. Bwe beera nkuba okakozesa. Omanyi taata olulala waliwo sample ye ekola birala naye ogenda otuuka kunda. Olabe ekikompolo ba naye olala kifuba kitu. Ate simmwe muve Kampala. Kati aja tizula yabadde akima kikunasa. Ono senga kamutuukirire. Senga olaba? Kati okatunuza mbanno gwe boketunulizo wekanga kakasusu ku kisenge. Yo kalabye. Kakali mwanyinaze. Nzire mu nkubuuza ekibuuzo. Mubuuze. Omulenzi oyo byayogedde byonna byekuusa ku ggwe. Omumanyi oba tumugobe? Omulenzi taata tetumugoba kuba mumanyi. Kubira mukama ngalo nga kinoga. Naye kakati obadde okyagala kusooka kufuna ky'ojja mu miro. Kubeera ekibuuzo kyenkubuuza kye kimu kye nnasoose. Mwanyinaze. Singa nkusindikayo ogende omuzikire osobola okumutulaga. Ye taata. Kola ekyo. Leka wansi mivuli ogende eri funako senga omwakuwerekereka abalamusigale wano. Ababiri mugende abalamusigale wano olw'okuba ali wafonda. Nammwe abali eyo mubanguise ng'omutonde w'ekkubo. Abalala basenga musigale wano. Bwe. Nawo oyagala ogiza era onyiga kanyige. Kakati nkubuuza abakumamu basanyuka batya? Abo bakumamu ate abasoka. Kakati njagala mungattira amaloboozi ago gombi. Senga nga amaze okulaba omwana omulenzi mugatte abakumamu n'amasoka mpe. Nze mbadde ndagirira bali. Naye nze bweremye. Teekamu. Kyamaani jangu. Ennemye. Jangu olage basenga bwekola. Tositeerakaawo kimuli senga tebateerakaawo kimuli. Cameraman. Ambulera. Omwami waffe y'ono. Teekamu. Kale mujjayo mulete. Mulete ono maaso. Abate
Mwanyinaze omwana omulenzi muteeke wali kati mutwalo mutuuze wali muntuulizaawo maaso awo mutambuze taata bali bonna akasoke bakakkane bonna abooluganda mutuule otyo mutuule taata wangi kyobalaba nga nze sizzeeyo era amadde njala kati kubuuza ye taata buli kimu nkikoze ye taata buli kimu nkikuwadde ye mukulu okulya walidde n'okunywa onywedde nesenga buyafula kakati mbuuliza lwakwesanyu likyatuli bulala bannange kakati senga kola bwoti omwana omulenzi mukkakkanye wansi taata owange nze mbuuza byewaabwe oba ssanyu anti watubuuziza fe abakumamu tusanyuka tutya taata tusanyuka tutya addemu asanyuke tulabe nemwasanyuka abakumamu basanyuka batya kinyumo kyayinamu kume nalinga abayaniriza mpola okutambula kulaba kagali wuliriza buli kimu nkikoledde oyagala ki taata njagala soda iyo kuleeti jjamu onywa taata soono oyagala aliwa ije taata ono owokulupapula taata ennyukuta emwemu ogenda gyogera mu Luganda nga nze bwenjimaliriza sooka oleete dalingi wa musumba atubuuzeeko omulimu guno nga mugutaddemu obudyusi ye mukulu kakati olwo abayanjula edda n'abakolemba babiddemu era taata kati wano waliwo omukyala nga yali omusajja banaatera ogiwotolamu akatuli nga mulakakyolo n'amunyiga akakondo bino gwe tebikunyumira ojjaddewa ate abakimala edda nga batudde buli omu ali eryo ne ali eno nga bamukolo bagukola bucyokolo abakuba kacyokolo akasukaali n'alyoka amulaga kuwadde emyezi eki abalinanye mami emaka abalega kyokotezi mutunga omukyala edda mulikompuwa mama brand mulaba ali wanenzaniko kaso kacyokolo ogambye oyagala dalingi wani wangi taata gyali yesebo mukube enduulu n'engalo nga bino lwaki lwadde luyimba nga luyimba terugwa ennaku eri mirimu kati akola kyolwo agamba nti abaserikale bonna balina kuba babi sirabanga ku muserikale mweru okujjako yali afandekayo
kyokka mubi muzibu. Baba. Mwezi bikama basa. Baba basa mugagabe. Ay mudayo nago. Best money. Abadde chat. Mwete. Mwembi mudde wagulu. Abagale no maaso. Sikuleeta mwana w'abali nga munda muno wazzeemu n'ebikwanso kwanso. Era kanyongera okutumira ku basirikale nga buli ekikolewo kyali kizibiti. Nga ne motoka gy'ovuga kyali kizibiti. Webale mutambuze ngenda kubuzabuzibwa fenna abala tukkakane wansi kila muntu mupuke yako senga mugole ani njagala kulaba mwana wa mama yekka tata nengera akana kama maziwa bwe kanya obadde gwobuuza engeri gye tusanyukamu aha kakati DJ njagala okuba kayimba nga naawe olaba bayinza okuba nga batwala mwana wo tata engi tukole emikolo ng'obudde bukyali nga ne make-up akyasobola okukukwata n'atagwa nga na buli kintu kya mubiri gy'okituma kigendayo kakati mumbeera eyo linako DJ kakati abataagaliza n'ab'emitima ebibi bali mu budinisa bwabwe balingiza bawulira ekintu kibatta omukolo gye guli kugenda mu maaso abantu bagenda kunya bali mu kukuba baana mbi bomaaso nenge bakola kandi yatandika mutajja kufumbiro tajja kufuna musajja yagambe n'ogamba mu bwana abajja ajja kugira mu sikaati na bulawuzi eno sikaati na bulawuzi naye ng'omukazi oyo alimba more than serious naye ekintu kino kirungi okwagaliza nga Kurani bwegamba yaffe naffe tukifunye naffe tukimwagaliza buli atawagala mwana wa Maridia kubeera bulungi tukwagaliza abo babeere bulungi tetujja kusiga bukyayi wangi ate waliwo ekintu kiswaliza ddala sitaani kiki kati essaawa zino iye mpuliranga mwoyo w'okugaba atandise okutulinnya ffe abakumamu okugaba twagala kuwa ku mwana ono sente mwagala muwa sente naye ono ate ankubye akamba mbuki baba bamusiibula bwe babanga si be bamu ku babadde balingiza basooke ffe tulyoke tugende ogamba bano abeewaffe mazima tugenda balaga sente lindako kati engeri gwe ekintu gwokireese mwe muba musooka tukubire kadodi oba tukubire oluyimba lwonna lwonna olw'oluteeso fwe tuli bakumamu eyalama noyinoyi abana bwe mbadde ngenda eka mbadde naye neewuliza nti kakati oli weeyo taata wange njagala otumira ku bakyala abali wano nga leero lw'osoosa oteekako obukoowekoowe ng'akamu kaagudde dda naye tomanyi
Mumbera yemu naye kantumire ku bakyala ng'olugwere olimu walweza buyazinga naye alikuyazisa wali ku mukolo akutunulira okufa. Buli lwosituka n'agamba gwe mujja kuyiwa isupu mu lugoye lwange. Tujja tuliza luyimba olwo baagala kukola fudde ku mwana ago. DJ sooka olindemu mbannyonnyole bw'oba oliraanye atamanyi Luganda mugambe nti tugenda kufuuwa ono mwana ssente. Nedda kola bwoti ye taata bayinza okugamba naye nze kansooka akaana ka maama kankayo ku ssente kankayo ku ssente kankayo ku ssente kansooka enkayo ku ssente akaana ka maama weerekagamaburako osinga okwagala mazima taata kakati omaliridde ffe tusooke musooke gira banaye ale gankubulire nakino siriginyi kakulera kino mutambuze wamba ssebo akaana ka maama ye taata ne kojja wakaatuuse kojja kubira mukama engalo nga zino ono omwana ava wano ne ssente kojja kusooka obawubireko mwanyina amamalidde omulabye atyo tusimbule taata musooke bwe mugenda osooka okuwasa batambuze namwe muze mwena baba no bachajja buzi bwe muto bwe naye nga mwina nnyo chenje muvuga boda wayo oso olabe kati nkulageko abeeno ndagako bane tubade
bamama bano babadde bakyajja siwe waawo nkolera bwote Flavia zinkuŋŋanyiriza wamu zintera abantu wamu mutuwewe kubo zireme kusaasana mutuwe kubo mutulaze obunafu omwana waffe gye mumutwala taata tetunnagwayo amuwe ssente taata nsaba kwetonda ku lw'okupapa kwo mwenna musobodde kuvaamu nkola eyo dadi nenenya ku lw'okupapa kwo mubadde mukyajja tubadde tukyadda muleeta siriginyi lijja abawe lijja tuwe tulabe oba tukyali Chimala ondaze obuzima bwammwe obuzima bwammwe ndabye nange kantuule wano ndabe mmwe kakati ndabe mmwe DJ njagala oteeremu abatakansa abeeno omuli bakojja bataata abaami abakyala ab'emikwano n'abaali balowooza nti be bamutwala kakati bano abakumamu tubalage nti tumweggyeko bweggi omwana waffe tumwagala DJ teekamu okoleka omwaka wo bagambye nti omwana maama ali wala mwajje wano maama sembera wali jangu wano sembera wali kati abageyi batandise omwana amaliri yambadde gomesi ya $2 million ate ku mukolo gwe yandiyambadde ki abe wano bajja kwekwasa bagambye sembera wano umugore urwakifaananyi weyongeremuko omwana mama jangu eno tambula ng'olumya topapagula omukolo gugwo alumye ne baneiba abasigadde mu mooli neiba wewelippira kamooli olabe omukolo embeera beekutabuseeko kyokka ate baneiba abo munteekateeka zonna babadde bafa okulaba biki ebigenda maaso mu miitingi na biki nabo omwana wa maama omwana wa maama alo kakyako olumiza abayaaye jangu eno omwana wa maama nedda kimala bumazi yimirira awo otunula eri otyo kakati buli omu mwadde omukisa gyesimu yakuba ekifaananyi kino kyekiseera n'abako tusobola okuba taata agambye tukubemu buli omu ajja esimu yakube kumpi nga busungu kati ngambire abakameramani badde ebbali abakamera muve bintu bino musumba kasuka oluuso era omwana wa mama naye
kasiko oluuso. Kati abakola emikolo gyabwe emyezi egiwedde bagamba bino mbizaffe omwana nga tebyalimu. Anti aboogezi baali balala. Akuna bwe gwina ofaanana. Weebale nnyo. Kawalikola bwoti. DJ mwoli. Kati DJ njagala okubira akayimba. Musumba atambulenga bwajja n'omwana mama atambulenga bwage. Naye taata be banamanya banasinkanira. Taata awo kanvugemuko DJ tokuba oluyimba olw'okusambagala nga sirwa Yesu Musumba yagenda eri munne. Atajja eri mama Musumba. Ajja eri mama Musumba. Control yourself to the gospel good. Yes. Agamba ata Bishop Eladu. Thank you so much for coming. You are welcome. Apostle Bernard, thank you so much for coming. I've seen you around. You are welcome. Yes. Musumba Davis, thank you so much for coming. You most welcome. Keka kayimba DJ kasobodde ofuna mutambulira okwo. Sinza munonyaga bebirungi nebiramawo Katonda wange. Nebiramawo Katonda wange. Sinza munonyaga bebirungi nebiramawo Katonda wange. Bwe bali kubuuza wayitawo sitaani obagamba ki ne banyawo twayogedde oluganda okuva gye twatandikidde paka eno kati katwese ku Lukiga. Gamba Lukiga. Haga. Bazobwere ti haga. Kola bwoti. Maria tunuze no Musumba tunule no bwoti. Okusina ku nteekateeka y'omutimbi. Yagambye nti ebifaayo mu bifune nga tewali ntebe wano. Kale mujje nga bwe muli. Teeka eriwa mwatutegezeza nti no mwatandikidde side zeri mwankole era ne muleta n'omuzannyo yavudde side ene wa president center kakati ate mwafuutusa side zeeyo simanyi nabyayi gye mwamujje naye mwamukozesezza okujja abazibira ekituli taata agenza okusanga nga naffe abasambi baffe beetegekedde ddala bulungi nnyo nnyini ddala kubanga tubadde ne Ssezinnyo naye abadde mulungi taata naye njagala okwebaza olwokubanga tewaleese Namammonde atambula n'ono mwannyina Kakeeto taata njagala okwebaza ono Akimu Magumba ye tumutadde side zeri mu lusuku anaakwatagana ne Wambwa mukulu kankwebaze weebale nnyo weebalire ddala okubeera nga ekyokunywa kino ekyakka ne koola kibaddeko mukulu tukweyanziza ye mukulu mutuuseeko omukulembeze gwange lwakitula taata eyo tetuyiseeyo ate kuno olw'entebe wane Nakiwogo taata awo nawo tetuyiseeyo ate ono omutaka Kakeeto taata tetuyiseewo nti abeera ne Namammonde baba ye mukulu kankubuuze ye taata enkoko njeru mutuuseeyo taata enkoko njeru kankubuuze ye taata ate ono omutaka we bwayise taata awo tutuuseewo nawe mutuse tutuuseewo omutaka Kakeeto mugenda mukola mutewa omutima Kakeeto taata tugenda musukuma wa Nabbuto yamanye yalina engeri gy'anaamukolako kuba ffe tetutambudde naye anaatweyungako bweyungi kali kenkubuuze ye mukulu prosesi eyo nagye muyiseemu egenda kuggwerawa taata egenda kugendawo permanent secretary
Wanji wa permanent secretary era tata ndozo olaba twagenze tuli bunya tugenze ovayo tata office ya permanent secretary makagano eri buyi buno tuyitawo tuti osolo yita wano yitawo awe manjo watula mukama uwo mix amina nebi kibino byonjogeza banna kisa kya Katonda Reverend ompya yetata ku chachao yetata yasanga ngo amanyo lugezigeze olubera ku church waliwo bana abaawo fetwa sima musingi bakawo kadda fetwa sima ayino mo najja Reverend yali ayina ekisomesa kyagendamu omukristaayo n'amuyimiriza ng'avuga emmotoka n'amugamba Reverend emmotoka ekanisa togimaleewo toseka mwana wange omukkiriza akakkanye kwa mulyowo omwoyo n'amugamba emmotoka y'ekkanisa ng'ogivuga bulala speed esusse abo so naye abasajja abambi baguma bayita mu bintu bingi nnyo taata wanje yali Reverend wenu ate ffe waffe teyakigwako omanyi bo baba n'emirimu buli lunaku yagenda n'abeera nga ku makya ayina bagenda okubeera nga asabira omugenzi yalina emirambo ebiri ku kyalo olunaku lumu Richard vayo ntegeze obanga omulenzi nesenga bamaliriza nga kuliko n'embaga emu naye ng'asooka eri ku mufu bwe bamaliriza okuva ku mufu adduka ajja ku kyaki taata n'ajja ayingiza omwana ow'obulenzi ku mbaga mu kyaki bwamala muyingiza Reverend bambi olwokubanga obwedda alimira mu kyava agamba katwanize ne taata w'omulambo omukazi naye ajja aguyingize tubagatte ndowooza olaba ate abo bokka si be baduula naye taata omusiraamu aduula abasiraamu omusiraamu Allahu akbar jalla jalaalu bagenda ne basimentaana ngaze okuva eno waggulu munda eri ne bagifunza wali akantu ke bateekayo nga katini nnyo omugenzi ne bamuteekayo ne bateekako ebibaawo ne bakubako n'ettaka kakati omukulu ono ali waggulu awagana atandika la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah nga bwe baddamu olumala n'agamba yahe Allah akugaziize kabbuli mwe mwabadde mufunza yaki ate bwogenda ebyo amadini gonna gakudaalira abantu wali neddiini eno azikudaala abakatuliki eddiini eyo nagirwamu nnyo ngimanyi otyo abakatuliki bantu bajasinza okudaalira abantu abavuddewo anti omugenzi amala okuba nga amaze okufuuka omugenzi bamaze okuteekateeka buli kimu bayise ekwaya negenda neva ku ekereziya ate ekirungi n'omusomesa wali byenjogera abimanyi otyo ne bajja ne batandika okusaba bamusibye buli kimu bigere bisibambi kwaya yeesooka otyo fuba egulu yempera amagulu masibe n'emikono misibe n'erafume fuba egulu yempera egulu yempera kigambo kya kitiibwa naye nga bagamba ebyo musibe bamutadde mu ngoye ngaana bamutadde mu mbugo nga 2 bamutadde mu sanduuko eriko emisumaali basoose kumusiba amagulu gano bagamba afube ddala awo omukatuliki yasingira ddala okutya okufa omukatuliki atya ati baba bavaayo n'agumya bano abasigadde tulizukira naye bamugumya mbono bambi yetagenda kukola era bebamu naye bano bayitamu ne mubakulisaayo era embeera yeemu yakudaalira abantu bavuddewo era kwaya ejja bulungi nnyo Reverend n'amala okusaba buli kimu nekigira kwaya era neyiwa mukanga otunudde mu mulyango Reverend yasooka okubuuza mwe mugenda wabanange kwaya eddamu etya ffe tugenda mu kibuga bamwanjula mimwanyi bati bakkirira wansi mu ssere mu mimwanyi ffe tugenda mu kibuga onagamba ebyalo biweddemu abantu naye nga bavudde ewaabwe bazze kusiika sika nti baweddeko ku byalo taata n'omulokole yagamba asigalidde bayaniriza pasita ewafeeyo nga waliwo eyafudde pasita n'atuuka ne balyoka bagamba katwanirize omusumba ajjefu abasigadde atuweeyoko ku kigambo musumba n'ajja musumba bwetuuka naga kansooka ennyaniriza ekwaya omanye amazina gaffe ga koodi katwanirize ekwaya abaana ne batandika mwebale yesu oba baali bamwebaza kumutta ate bwe bamala ekyo nga bamaze okumuziika bennyini bebateekamu oluyimba siridda nyuma siriddayo nga bava ku ntaana nga bamuleseeyo tukola
bino sigamba mbu twagala nnyo okwogera twagala kututegeeza nti oba omugole amaliza naye kankubulire mutambuze nze ebintu ebyo nakati nabimanyiira era nanywerera kati mu ddiini gye ndimu oba entuusaawa kanywereremu eyo kubanga ebintu by'okuduula biyitirivu n'okujereegerera nze kankubulire ate olaba abalokole babamanyi nga aboogera amazima bano abange nabali nabagambye bantu boogera nnyo amazima naye ate ekyabalokole ng'okivuddeko abasiraamu batiisatiisa abasiraamu anti bayiga oluwalabu lwe batamanyi ng'ovudde nekwakyo bano basomesezayo ku mizikiti ate ye yalumanya yavulula anamusimusagira nze ndi musiraamu muto ibulayi taala njagala katonda omukulu yalawalagani kubanga yeyantonda teryamuvuunula yenyini ate kagali weyategera omusiraamu nti atiisatiisa obeere ng'omubanja obanga akubanja mpa sente zange ngumiikirizamuko mukama wange kasi moganya okumpa sente zange nakola ebigambo bisatu nga bya Luwarabu bitya n'ogamba bagamba ekinage oba oganya okumpa sente zange sunni baruda ni baruda olwagamba ki olwotidde akukangakanga nononya abamanyi Oluwarabu awo omusajja ngambye ekigambo kisategeera jagambye sunni baruda ni oyinamuza abadde akubanja oba nti abadde amanja genda okola ekiraamo ogenda kufa abasiraamu abo naye kyembagalako abasiraamu abo oba simanyi lwaki ekisibo kiba kyakatandika baba n'amaanyi mangi naye nga kinatera okugwako Allah osanga omusiraamu nga tuli mu nnaku ezo ezisooka ezitandika akutolera musiraamu ng'ogiwulira musiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi musiraamu kulikayo ku jamaa alhamdulillah musiraamu tusangane ku tarawehe ezo suli mu nnaku 5 6 7 8 kati musange mu nnaku 2 musiraamu salaamu alaikum alaikum salaam nogambe kisibo mukaka kikake kati ennaku ezisemberayo ddala kakati ate n'omusanga nga yabadde asiibye kwolwo olw'eggulu musiraamu salaamu alaikum alaikum salaam natunula ebbali tobuddamu omubuuza ebipya alaikum salaam naye nga mu mbeera eyo njagala okutumirako nnyo abantu mwenna abali ku mikolo nnyo okulaba nga emikolo gy'abantu gitambula bulungi naddala nga muli ba service provider oli mutimbi n'otimba bulungi oli mufumbi n'ofumba bulungi ate oli mulungamya n'olungamya bulungi mwebale nnyo mwebale ddala amiina ate n'abo abayambako emikolo gy'abantu okubaawo mu by'essente mu by'amagezi mu birala byonna kyokka ate n'abeera abaloga emikolo gireme kubaawo mwebale nnyo nammwe katonda akibabalire ng'eyabadde atandisa ozinanga enkuba ekutte abadde waggulu awo ng'alengera okufa naye essaala eri gye tuwanise oba yene eddogo lye balazeewa era kale kireka kiri sente endabyeyo wena bangambye nti waliwo aposo eyategese oluyimba olugenda okufulumya omwana omulenzi ono omusajja abananga abaddewo ku lwaffe abakkiriza nti katonda abaddewo kubenga batugenda abaali abaavu kati balina sente abaali abagumba benjogerera babuusabuusa baana senga kwata ku bulenzi bwetugende mpolampola abaddewo ku lwaffe bawubireko boti omusajja abaddewo ku lwaffe abaddewo asalire kitiibwa abaddewo ku lwaffe mu mikolo gyammwe
kubekera kwesonyiwe era ndangirire emikisa egyafenga abaana dabodabo esente dabodabo abongo dabodabo ababongo dabodabo ezemotoka dabodabo ebyapa dabodabo ebyafuganabulageko kubeero dabodabo abataka twebaza olunaku olwaleero bamaama basenga okutegekera ekyemisana naye ng'omwami ono gwe twasiima mu bangi ava kuzaalibwa mu maka muno era afuuse mwana wa nsonga olwaleero muwala wani ku lwani azaliddwa ku lwa muwalani mu bawala b'omu nnyumba azaliddwa ku linnya ery'omwana gwe bayita Mariyamu mu maka muno Mariya afuuse mwana mune Mariya afuuse mwana